twatandikidde mu domestic police lwaki tetugenda kukkiriza kutulyamu lukwe gye twatandikidde wano nga tubagamba tetugenda kulegitimizinga ekyo kikafuuwe kiddamu okufa n'obutanyagwa omubaka yenna alegitimizinga agenda tubuulira gwakolera ne woobeera kavulaawo nkulayirira ogenda tubuulira gwokolera okitegedde ekintu ekyo omubaka yenna alegitimizinga ogenda tubuulira gwokolera ekyo nkibalayiri ate nga seetonda eyo Magnitsky erumye sente zigenze bebino ebimu kubimunyizizza ziriza abadde nakuza mwezi mukaaga eno Magnitsky erumye nakugamba mu America wagikuba buli omu alina ogikuba yiyo ogirabye wano wetuli European Union mission gye yamuwa mu ggwanga lya Mozambique emugambye mu May tebalabayo tegenda kuddamu kubawa sente mu May mission eno bagisazaamu kitegeeza kati bali mu process yakola ki yakola ki yakusazaamu ndagaano zino awo wetuli wano wetuli kiddamu bamaze muwujja Magnitsky gye tuli mu kusaba olunaku olwaleero bwe bagimuwujjizza wa America yagikuba ate nga yeekakasa so bamaze okugimuwujja n'akola ki European Union emugambye kati tema jukira alina amagye abadde alina amagye mu EU bagagobye bagafubutudde agaba EU yeye kugambye ngenaku z'omwezi 5 kandi abo bankalina nako nkakuwe saagala kubajuza njagala nnyo mbasomesa ekintu nga mbimalayo okitegeera njagala nnyo mbasomesa ebintu njagala nnyo nkusomesa ebintu nga mbimalayo saagala kuwa half-baked nakugamba waliwo sanction zosinikirako amannyo naye mu America lwakeera ku makya n'azikkuba ogw'eddalu kati ono akoze ekintu ekikyasinza obubi eyo embassy togikwatako byonna bikole naye togikwatako kyofulaba ne yali yeegezezza okugoba mu ambasada yamala n'ajjamu omukka n'apowa wa America byonna bikole naye eyo togikwatako togeza girabe bulabi embassy togikwatako ekyo kiroto kya ntiisa kyakoze so gano gemanyi ga sanction zino bazimuwujjiza nga za America nabagambye bamukubye Magnitsky senga bagikuba buli abadde akwatagana naawe alina okutandika okwesalako mugenda kulaba nga takyasobola kutunda wadde emwanyi za Uganda ze babba kati kodi egenda kukyuka zigenda kudda kologo ya Uganda mark my words buli yote mukaba nabagamba omu America ye solution ku buli kizibu kye mulina e Uganda nkiddamu omu America ye solution ku kizibu kye mulina e Uganda naye nga gwokoze activities twazikola 100% twagenda mu kalulu twakanoonya nali ne Sadamani wadde yali tambongako naye lwakubanga nange nali munene ni minister nga tambongako atambula bye nange ne ntambula byange twanoonya akalulu buli omu direction yeyiye ne tukanoonya that is an activity oba action pursuing egwa mu kintu kye bayita pursuing kiri president yagambye pursuing okitegeera ekintu ekyo twakanoonya ne tugenda ne tukalonda omusajja n'akabba kakati ffe tugamba you should not legitimize temulegitimizinga kakati ate bano baagala kulegitimizinga ate nga ffe tugambye temulegitimizinga okitegedde zino sanction omusajja yabadde ayimiridde mu European Union ze yasabye kati European Union anti yabagamba European Union teina kyesobola kukola kati mugenda kukiraba konti teina kyesobola kukola etandise ne deal nakugamba nti Uganda eno erina mission nyingi zerimu nga za European Union bulijjo mukimanyi nti no mission ya Rwanda Mozambique eri funded by European Union kati ero mukitegedde era bamugambye mu May tema ate bayinza n'omutamu aka balance ke ono muzungu akokozesa nabo baluma ssebo ayinza obutamu aka balance amugamba soko ogende ewaka then kati ojja kudda twebale kati engeri gye bakuwa sanction watasobola genda eri waawe kutula ddiiru kubanga jjukira ministry ya foreign affairs eba tekyaddamu kukolera eri kati bayinza okumuluma bagenda mugamba kati soko ogende eri soko ddeyo twebale okitegeera soko ddeyo eri twebale kati wanaagenda okwebala buli wanaasabanga visa agende eri abanje nga tebamuwa sente jjukira ye muntu omwagamba ne Bungereza agibanja sente ezaba refugee mutebamuwa sente ze kyokka tebabaleeta okategeddaako kakati wano bamukubye sanction olw'eri Magnitsky
olwa Magnitsky eri America gye yamukubye kati America EU emugambye diru yaffe mu May mukuru tugisazaamu jukira bayina amagye mu United Nations bagagobyeyo kati ne diru yabwe ya United Nations esawa yonna balangirira diru ekoma mbadde kennoonyaako ne simanyi oba nakajjeeko